okuba muzi wangi okuba muzi muzi omuzimula omuzi kale nawe bakuobona obwa 30 nawe njagala ogambe buti weewaawo sebo bwe ndaba Kisuule ng'ayambadde ne ŋŋamba nti waguma Kisuule owoomye mba nkoze ensobi ki sebo ogamba nti Kisuule awoomye oba okoze ensobi kubanga omusajja tawooma omusajja tawooma agana agatakuwesa kabonero otambuza kanyambi ampe empatanya nze ndimpatanya muwe onsanyiza obutaganukula kibuuzo ekyo sebo obuddamu ng'okugamba nti ensobi eriwo omukazi yekka yawooma teri musajja awooma omukazi yekka yawooma teri musajja awooma oyongedde otanyiza oluganda gwe bakobonero 75 kale tukyagenda maaso Yesu abaliddawo balitutenda twatereza olulimi wansi w'enjubano ne tukataffa ne beena asaana tuweeyeko ku ngule kubanga oluganda tulutadde ku mutindo gw'ensi yonna Yesu nawe yanukula ki Yesu abantu bano bonna abazze mu kutongoza engule mulowooza balinda kikati balinda kuyisa mukka olwezeewo sebo linda kaani akulonze leka empataanya eronde nze nimpatanya ono abadde tawanise mukono era semateeka nze mufuga empataanya keronde tulabe sebo sinakukkiriza ate nsobola n'okkula otererere sebo bonna abali wano balinze bino byonna biggwe bazine bagala kuva wano bagende bazine kale nawe bakuweeko ku bubonero kakati gwagenda nze ngenda Mr. Zebet pulezidenti ki akyasinze okutama abantu oyo mumanyi pulezidenti oyo ye Mugabe gave katugende n'ekyo bwate oba oli awo tunaafa mikko gwe ogenda mu maaso kiki kyomanyi ku kisige ky'omukadde kiki kyomanyi ku kisige ky'omukadde ekyomukadde kibaamu envi ekyomukadde kibaamu envi definitely kiteeka okubaamu envi okonodde obubonero n'asinika ebiri nawe njagala oyanukula kino nga tuwumbawumba yese olowooza wano tulinawo abantu abasikira bakitaabwe bameka tulinawo abantu abasikira bakitaabwe bwe ntunuulira abantu bonna abali wano kyeraga lwatu nti abali wano bonna tebasikangako oyinza okwekanga nga abali wano bonna tebasikanga kale nawe konera obubonero waliwo abasikako muwandika emikono ono maama yasika ono maama yasikako gwewasikira ali mumpi oba muwanvu yasikira muwanvu kale Yesu njagala nawe yanukule kino Yesu bw'oba oyagala okukuba maapu osinziira wa osinzira mu magulu empataanya keeronde oyima waggulu oyima waggulu yima kale tulabe yima waggulu tulabe bwatyo nakonola akabonero nawe njagala onyonyole kino yese wa Mr. Zebet eyali agaana omwana w'okunuuna engalo yakozesa kakodyo ki sebo Mr. Zebet ekyo kinyiiza obuzito bakiyitaaseeko ogenda kutambuza ng'okwasa empataanya ye
sebo zebekisa engeri gyerimpakanya yono eyali agaana omwana okunona olugalo yamukuba olugalo era nawe alina omuze ogwemukuba olugalo aluwulire kale njagala onyonyole kino mukulu nyonyola omutuli omuntu atagumanya agutegere ebyo byenjagalira ddala ssebo sebekisi abaddawo bali kuterera balisangawo ekifaananyi kyo ne baga nti omusajja ono eyazaalibwa ayina nnyina ne kitaawe n'ekika ekitudde yaweererwa n'asoma yatumbula olulimi oluganda omutuli guba gwa sayizi ez'enjawulo waliwo omutuli gwolaba bannange oga nti amanyabo ebyaddala mutuli waliwo ejja saako saakazini saako waliwo ejjakulamu kabuyonyi bwe bategera ebisolo abayizi tebakimanyi naye nga munda waliyo enzikiza mpozi okubyeyo tooki naye nga mutuli kusigala mutuli kale abategedde mutuli mbatumidde akonodde obubone kale ene lumalamya lumala nyosa omuntu bw'aba alina sukaali n'ayiika wansi ng'abadde ayagala kunuuna ku sukaali oyo akola ati sebo osobola olulimi n'omukomba okuseminti agana agatakuweesa kabonero ka kikofiira tambuza akanyambi sebo sukaali oyo osobola omukombera ddala wansi yonna n'okombayo okuswabira ddala nti omumaze omala kakasa nti tambuza akanyambi olulimi olusimba mu ttaka tambuza akanyambi sebo osobola olulimi n'oluwanvuya n'olusonseka wonna watuuseko naawe tebozi ate noono abadde agezezaako naye akabonero k'ekikofiira kava mu ngabo ekyokuddamu kyandibadde nti okozesa olulimi lwo n'omukomba wansi yonna Beats are going on.